ononsonyiwa okujja mu kaseera kano naye nzize okuwa emboozi y'ako akasajja ka Bruno K. Ensi etegeere ki kye kali. Ekisooka kya byonna kyalaga ensi si kyali. Agezaako okusiga ekifaananyi ekirungi naye nga musajja mubi nnyo. Ajjudde omutima ogwekko mubi nnyo nga wenkomezza. Maama w'oyo Brielle okufa kwe Bruno K yakumuleetera. Yamusinkana nga mwana muto yakamaliriza campus ng'akola n'insurance emu gye sitagenda kugamba. Nga muwala muto alina future ye n'ajja yali abeera ne ssengawo nga babeera n'alya ne katandika omukwana nga kajje ne kamukyalira nga ssengawe taliiwo. Nkabe nga kamukyala ne badeetinga. Bwe baamala omwana n'afuna olubuto. Bwe yafuna olubuto n'asirika ndoza asooka n'ayogera nako ne kamuddamu bubi. Taata we n'ajja n'amubuuza n'amugamba olubuto lwani. N'amugamba nti lwa Bruno K. Kubanga olubuto lwamutawaanya nnyo ng'abeera lwala. Taata we yakubira Bruno K. Bruno K n'amugamba nti nze sizaala. N'amubuuza n'amugamba nti girlfriend wali lubuto. N'amubuuza girlfriend wa Bruno ng'abuuza taata omwana girlfriend wange ani. Oli n'amugamba Rachel. Bruno K n'amugamba nti nze Rachel simumanyi. Yaani oyo waawa. Nze sizaala gye ngenda Kigali nyinayo sho nze ebyo temubiŋŋamba nga Bruno K bw'atyo bw'addamu ssezaala we. Mukama Katonda n'amusaasira omwana n'azaala mu ddwaliro $5,000,000 kubanga baamulongoosa. Bruno K senga bwe yamukubira nga bali ku kitanda yamugamba nti ye tazaala ebyo tabimunyumiza. Ne basasula ssente omwana nga muto n'adda mu bulumi bwe butyo. Omwana n'abonaabona ku lwa Bruno K n'omulimu gwe n'agufiirwa kubanga yalwala nnyo ng'ali lubuto ku lwa Bruno K. Omwana n'abonaabona ku lwa Bruno K. N'amunyiigira nnyo n'agamba talimumuwa kubanga yamwewakana. Bwe yamala n'ajja n'amutwalira sisita we ng'embeera emutabuseeko omwana n'agenda wa sisita we. Omwana sisita we yamulaba bw'ati n'agamba ono omwana waffe tetwetaaga DNA. Bruno K oyo ng'agenda okukolola okukima omwana kubanga maama we yamumumma bwe yalwala awo kwe kumutwala owaani kwe kumutwala bassengawe Kololo. Bruno K ng'agenda okukima omwana ekkololo ng'amuzza yadde n'amata oba ne daipa nga bwamutute nga bwamutwala. Baamumuwanga wiikendi. Sengawe n'amukubira n'amulwisaayo. Bwe yamuka n'amugamba yiyo omwana nga wabadde wakubeera naye wiikendi omuzze ng'omulwisizaayo. Omusajja oyo omwavu w'empisa talina mpisa yadde. N'addamu nazaala we n'amugamba nti ze tonsitwesinga nze taata w'omwana nja mmuleetera we n'ayagalira. Omwana tamanyi bwe yazaalibwa ebyo byera nga amwetimbisa ku mutimbagano ebyo kubanga yali yakatandika okumufunako access nga maama omwana mulwadde. Nga Bruno K tamanyi omwana bamuzaala batya tamanyi omwana. Bruno K alaga ensi ekifaananyi ng'omwana azaalibwa. Alaga ensi ekifaananyi ng'amusitula nga muto nga baakamuzaala. Alaga ensi ekifaananyi ng'omwana ayavula. Ebyo beera nga yakatandika okumutimba ku mutimbagano nga yakatandika okumufunako access kubanga maama w'omwana yali alwadde. Ng'abeera agenda amugjayo abeerako naye katono. Naye nga mwavu wa mpisa ebyo byagezaako okulaga ensi si byali. Musajja mubi nnyo yabonyaabonya omwana obulumi bwe yamuyisaamu bwe bwamusse naye Bruno K Katonda amulaba ate mukolimidde. This thing is burning me up. Sikyasobola kukyebeera. Banange omwami Bruno K yonna gy'oli. Bruno K yonna w'osinzidde wonna w'oli omwana oyo Brielle mukwateko. Omwana oyo munyweze. Omwana oyo muhaginge. Brielle Mukama akugumye. Mukama akututteko maama. Mukama akuwa omuzadde. Leka Mukama afuuke omuzadde wo w'oku nsi. Now back to you Bruno K.
Bruno K muganda wange oba amanya gama tufiye gwani simanyi ne buno baka bugende wali Bruno K muganda wange okitegera Bruno K namwe abali mu industry wali mu limelight mu abasajja batandise okuyimbi mu obutana bakuyiga kwambala mpale mu obusesa sese mpale ziriano mu niero mwana ne muganda mutusanga nga tuli ku street tutede tunyirira bulungi omwana natamba n'ogamba baby tambula omukazi amaze okuwa omwana ojomanyire ensi mbu abadayagala life yebere undercover babanga abadayagala life yebere undercover kiki lwaki omugyeyo mu kufaakwe lwaki tomulese mu undercover ye Bruno K kankupulire ne bw'onofuna sente ogenda kubanga otula mu corridors nga some questions are burning up your heart, some questions are gonna burn your heart down. Omanyo obuzumi omukazi obwagenze nabo. Omanyo obusungu omukazi obwagenze nabo. Kati oli ku media wano tomanyira mbutubadde oyo tubadde tukuza mwana oyo chali wange fuck byamazi kyogamba bakuterawo ganga y'abachali bo tosobola kwawulamu amabriera mboyo chali wange fuck bro tosobola kwawulamu mama briera nga bakuteddawo ganga y'abachali bo gwe bachali bo wegadanga nabo mabasajja amabagenda ne muzala mu bakazi mu bana babandi nga nawe ncha mukama agenda kuwa omwana omuwala omusule omujje kudala omusanzanyirire entumwe yekukubye omukubi olubuto aguddemu omulesawo obukidde abalala nga tomuwadde na reason lwaki omuleseewo nti gundi nkuleseewo naye reason yekulesezaawo yeno omukazi afudde atomanyira abantu mboyo chali wange fuck tomanyi bachalibo bakuterawo bachalibo bachalibo bonna wegadanga nabo osobola okwegadanga ne chaliwo wegadanga naye tosobola kwawula ku bachalibo ne mama w'abaana abelekere mama w'abaana ne bwoba ogenze mu maaso n'owasa omukazi mama w'abaana asigale nga mama w'abaana banange mwe basajja mmwe nga bootayagala kukaabya mama wo maziga nga n'omuntu atunuzaamu ekiso mama wo omukyukira nawe n'omufumita leka okukaabya omwana w'abandi amaziga okitegera omufudde sawa zino kyaliwo okukubanga afudde omuntu omufuta ayogebwako kibi naye omanye ebibuuzo byagenze nabyo. Do you have those answers? Those questions are gonna hurt down your heart, bro. They are gonna hurt down your heart. Lwaki mutomanyira sebo kati kyaliwo lwaki kyaliwo tomulesere mu undercover gyabadde omukazi yalwalidde omwezi gumu record zimeka zobadde okoze TV zimeka zobadde ogenzeeko lives zimeka zobadde ozeeko Ovja ku live ogamba simanyi Oscar kakati muunya kakati sente kakati muunya kakati ono dentist simanyi akola bulungi okutu mani Bruno naye nga tosobola kugamba banange bafanizi bange nina ina person wanga ali so separate tayagala bintu bya media naye ali bubi. Send me your prayers bwana abazengulu nja mukolerayo surprise banange mujja mumanya but I need your prayers. Never tochogerangako naye kakati wano mukati am so heartbroken teguna wakumenyeka kugenda bagenda kugusetereza bwe bati oberenga nekitiro tegutesobola gujjawo